kirafuna amatako obundi twali mulumbe gwe sebwa tuna byotamba kati wano wenali ntudde wano mulumbe nga bali bajja bannamusaako wajja ekiwala kirina ebbina Sona Ben alina ba X ate nga kyali kintu kyange naye nga bwe twataŋŋanira nga katini bwe kati waffe Masaka tetubayita ba X fwaffe bannamasaka situbana ba X akadde konna osobola olumbe lwa mukyala Kayondo nalulabiramu ebikulu buli omu nga buli mukazi ayagala okuwa speech gyoli twali tusonda amaga nalina we nali ntudde nteredde ntebenkedde nga bajja we bannamusaako kati lunnabe yali antudde mu mugongo omanyono namuli kumpi naye ng'ebigambo byanfukumukira mugongo wano era bannange abantu abalinamu ne mulaba vidiyo z'olumbe mujja kulaba liri pazo yandi wano sinza akugumiyanga kakati nga ebigambo afukumuka ebigambo kati wajja akaana akawala yakoma okukamanya nga katono agalana nako nga katini n'akawala ako katwagala bambi mu bwavu bwaffe era suno ina emmeme ye ey'okukyawa aye bambi lwe nakimanya ku olwo mbu bw'okyawa todda mabega kakati kajja okunnamusaako wali ng'omufiirwa ng'ebbina natya lile bina lena mutikwale nayogera ko limanyi namutikwa amabiwa gagayuga buyuzi gati kali wenjulira maso ga mulekwa kwane mugamba guma not be excited tuli mu kufiirwa kakati bankyawuniikirire ng'ambo n'omwana amabina yali agakusa we nabeerera naye ngenda okulya kiruna be kimpenyako muganda wange ne mugamba amatako ogalabi nemugamba sooka ovi mu kufiirwa ebitalo byo byazze bubi naye amatako ogalabi ebigambo mfuzi ono nze nali nnyina muwa ssanyu yali yaweddeyo dda nga bagakabi ani era nze singa kwolwo nasula e Masaka ono nali muwa ekyana yes nze kyenalabira kubanga ono ye bwe yanakuwala nga tetulina omuwa kyana era kyankola bikoolwa obutasulayo kuba nali mulimbye nga mujja eri gye twaziise kati nga muvuga mpola mulimbiikiriza we nakwatira esaati n'etrending ennyo muleeta nga namutegekedde dde ekikazi mu Busiiwa guest house ey'omunyendo kirwaki bantu bawo Busiiwa nedda balina famire yaabwe bagiyita Busiiwa kakati basalawo ne properties zaabwe bazituuma erinnya eryo balina properties ez'enjawulo so kati ezimu ku byo erogi bannange munyendo wali ologi bagiyita Busiiwa guest house era abaana ba Bukedde baayagalangawo nnyo baba bagenze mu kibuutikira nga basula abasajja bakola business nayo banya kola rogi n'ogituuma Busiiwa buli eri Busiiwa bugambye abantu beeyunira rogi eyo naye nga baagala kumanya kiki ekigiyisa Busiiwa eri mu nnyendo rogi eri mu nnyendo oba buki Obusiiwa ate n'abantu abatuuma amanya rogi nga buli rogi ng'erina amanya gaayo kati waliwo eyagituuma amasaza g'Ebuddu rogi eri awo nga we bayita ku 10 tables wansi awo ayayayayay osobola okuyita ku gundi ku Buweekula buli rumu wayo suze wanti suze Buweekula osobola okujja ng'otambula olambula amasaza otuuka Masaka ng'embaga eri muli etokota onooyita Buweekula nga kiyitirirwa nnyo n'ogenda Butambala abamu batuuma California abalala bazituuma basajja nze nasulako mu kasiri eggwanga ekalangala naye ng'emmundu esekero omwo ebidongo tubirabiddemu ebikulu naye tetwabuuzizza ku bantu watandikidde mu mboozi nnyo abatulaba ku mukutu ogwa Nsasagge Media mwebali eddala nga mukiwulira nti Nsasagge buli kimu kiba kya Nsasagge lusimbudde olunaku olwaleero nyina liripazi olunnabe ne Sona Ben omufiirwa enfuuzi kitibwa akakyewangulira ekyo era kati buli mukazi
alina okumuyamba mu mbeera ey'omutamusaba ssente ey'okumukwatirwa ekisa ey'okumwagala nga bw'ali njagala nga bwe saagala njogera ebigambo bingi nnyo nze nfuuzi munyambe alina kwagalibwa nga bw'ali munyambe bannange abawala muntaasi ate omukwano ogulina nina omukwano n'akasente weekali nkabajjukiza nnyo ebintu nabyo biyinza okuba bimuleka naye beni bwagwa mukwano agaba ssente asumulukuka bamuweera obujulizi omuwulidde wali ng'ayogera wali ayogedde omwana tagambye kiki kyewali okoze ekinene nnyo ku mukazi nogamba butuufu leero nsumulukuse nti leero napangisaako ennyumba kati ekyo lunabe kyamaanyi nnyo ekyo nagamba lunabe okupangisiriza kyamaanyi napangisa ennyumba nenteekamu ebintu naye nogijuza neŋŋamba ono si ye musajja omuloge programu yali ku tv ya pasita namulabako omuntu eyakola ekintu ekyo ne tugula ebintu by'omunju olunaku lulamba n'omuntu oyo naye ng'emmandwa kayima yebimukozesa naye nga gwali musaala bagumuwa omulundi gumu naye nga gusobola okujjuza enju omusajja ne tugula ebintu nga mumubuuza omukazi ogenda mugamba otyo owewaka kubanga sente ofuna nagamba katumalirize kino nze nja kufuna alipangisiza kyana ekyobuwala ekirala ennyumba ne tugula entebe ebitanda mifaliso gino bagiyita batya gino osopediki samanyi n'okweronda naganze ennyumba yange njagala nga ejjudde kacyungwa ebintu bitali wuwo n'obigula n'obiteeka mukazi mandwa kayima yali ekulidde mandwa kayima talina musajja gwetalinyangako kayima nze napangisa ennyumba siri kiddamu anti emala nekutikkukako oli alaba mwezi gujja butadda kuwongera kuvujjirirayo ng'omanyi mandwa abana era abaana b'obuwala balina okukimanya ng'omusajja bw'aba ali mu bintu bya mu nju tosoka kwebibaala nnyo emandwa kayima eba ekyamulijje ku mutwe naye bw'ogigabirira etikkuka nga bw'oga nti njiwadde walagi njiwadde enguuli bw'ogiwa enguuli ekutikkukako kati waliwo akadde ne bw'osiriwala otya k'otegeeramu naye kino ekintu kyenkoze ddala mu butuufu will I maintain it ennyumba gyempangisiza okukola ekintu kyangu kukikola but will I maintain it kinaabeerawo nakisasaininga abasajja bangi mwatu bakola ebintu ebyo nedda tubikolera mu butamanya bambi ebamanda kayima ssuuna ekintu kiba kikutembye ekintu kiba kikutembye ate no nga kyakutembye ne kaadi osammanyago so tulina okwegendereza kiba kitono nnyo ekyo kuba mukazi emmotoka nga tebalinakuwa kitono nnyo ng'oddamu amagezi kyebayita okudda engu oweebuuza naye bino byonna nze mbikoze mbaddeko nze nsoose ate abakazi bazibu byonna obikola ng'anyumiza omwagalwa we gwayagala ennyo ow'omukitegeeza nangulidde entebe wano kivubuka nekimugamba tujja kuzijjayo baby don't worry tujja kuzikiba alaalasa omuli namazwina omuli omulungi omwana ow'obwala n'alaalasa mu bina ebyobuwala 5 n'abigamba baganda bange wangi tuli eno Kampala tusiriwala nti omwana atambuza abogoze emmundu ali Masaka eri baana bakuba essimu bakwano booli beyanyumiza mwana w'obuwala ali w'e Kampala ajjako e Masaka nga tuli Masaka ajja anyumiza banne abeeri eno abaana b'obuwala 5 ng'abagamba muli eno mu Kampala musiriwala omwana ow'obulenzi ali awo Masaka tawonya aleruka asabula emmundu ali Masaka wali mmanda ku leediyo Buddu negwe 2016 tewalaba bintu negwe 2016 wadigiddako twakubira genda ogula emmotoka nono gwe oluyima lwagenda ogula emmotoka lwajja ne lutusanga nga tulina ttiimu yaffe bagiyitanga ttiimu gearbox eyo ttiimu eyo yalimu
abantu 50 bokka nga mulimu abavubuka nga tulimu nga 10 munyumize nga tulimu abavubuka nga 10 nga mulimu ebiwalangana nga muswalya ku mutali byamabina nga tebibaamu tujja kumenyera amanya abamu bagagawala balyawo kamasaka kakunyumiza oli atagira mu mpale sirika nga wunyaka woko mukwano tokyogera byama waliwa emize gya Lunabe emizibu gyalina Lunabe ono nga tulidde tubiridde osobola okuba nga weekalakasa eno weegalangajja tompayiriza otenda njogera ebyekasensa ono yaliira omuwala ku byuma ng'ali mu kunyonyogera kinyanya kaka ngenda ali musuwa naye bwamulaba kisoboka tewakikola toddamu kummanyira wakwata akatebe n'okatuuza wansi ku dijezi leka mmaliriza emboozi tompayiriza omanyajja kumpayiriza ono kati ono mukunejjako atandise kumpayiriza genda mu maaso wama twabeeranga mu ttiimu yaffe gearbox nga tulimu abavubuka 10 nkyabajjukira mubajjukira ne meeya yalimu owegundi Chris Jones buwembu yafera abawala b'e Masaka kozi yalinamu ku ssente nga yatugulira akamere ku vale era nga tuli yala kati ng'atuteeka mu mmotoka ne tukkirira Masaka ekisesa kyonna nti bonna abo abawala 40 bonna baali Masaka 40 bonna Masaka nga tusula wesika Brian kati nga abaana ab'obulenzi ate nga ffe tuva Kampala kati nga asobola okugamba bana nti wangi tugendeko ke Masaka Chris Jones meya weruwere kati yalina ssente ng'atutwala naye ebiseera bye yali alina ng'atutwala kati bwe twatuukanga e Masaka Mbaziira yabeerangayo ng'atwaniriza Mbaziira oyo kuva dde atambulira nnyo mbakazi abeeru naye ajja kucyankalanya obufumbo bwa Mbaziira bw'atakkiriza tone yawasa ate dda Mbaziira mufumbo atali mufumbo ensonga ng'ogyogera togigusa kisinziira mundu gy'oba omusanzeemu wa bukkiririza oba obbugaana kitegeeza obufumbo bwe tubuliko mbeera yankalakala ga sizoni Mbaziira omusanze mu mbeera ki okumubuuza ekigambo nti oli mufumbo oba nedda osobola omusanga ku makya Mbaziira nga mufumbo ateredde n'akacyayi baakamusibiridde n'osanga ng'alina ebimutawanya ku ssaawa 5 nga talina mukazi naye yali yatukolera essomero Hamilton Media School tetugyevuma nafunamu abakazi 15 Hamilton kyali kisibo kyange iwa Mbaziira tagikomyawo naye baakuweeranga ki ku bwavu bwakulya ebiseera nakubanga drop kakumiza kuba tewalina ssente saalina yadde oluyimba naye munage abantu abamu ababadde ne mu lugendo lwaffe lwaki temuvaayo ne mugana naye gundi gwe nakuyamba suuna bbeeri ne Mbaziira mutobye naffe baganda bange Mbaziira ali yakola essomero kakati nga bwe tugenda e Masaka ono ng'agenda mu nnyumba ye omanyi ono ssebe Masaka yalina ye ennyumba wagijjayo e Masaka oba okyalinayo amaka asiinaayo ono gwewalaba ow'amabina yabeeranga naye lwaki tokubendeka mwoyo ne tuddira omuwala ebbina sona liri fantastic toyinza kumala galeka bbina eryo omusajja neyeyagala awate suuna njagala okubuulira bw'onaaba toddidde oyo omuwala mu nsi osubwa ani yakugamba nti yaffe ab'e Masaka tukyawa naye liri pazo wantama osuddiya buli muntu gw'olabye ogenda okulaba buli muwala gwasinkana n'amanya nti mwali mukwataganyeko mukyala waffe lumundi jja nekkuba oluyinga osuddiya ebintu byotategeera kati nekalabye nnyo akaline kasuko mukyala waffe nekulika mugongo nekkuba oluyi Lunabe mukyala waffe nga mpulira omuntu gwagala kuntuga nga njagala nfeene yagala ngende nsanga mukyala Kayondo gyali Magombe naye ekyabaziba emboozi yonna gitwanyumya ku ssimu nakimanyiko Lunabe toddangamu kummanyiira ebintu byembanga sikutumye teweetumiikirizanga mulamu waliwo erwagamba kati njogera ku lwa famire eya nnyoko Lunabe toddamu kummanyiira
Sigwe mwogezi nyengubu kujyako kandi obwadani nza piyara wono nza piyara we anamejjako omusajja sigwe mwogezi wange twaddamu kummanyira ebya mula nafuuka mula kati ono yankubira essimu kati nzaaludde ne suuna beni bwamala ebigambo ebyo bigoba abakyala ab'ebweru ebyo abakyala b'ebulaayi abakyala b'ebulaayi balina ebintu byetaagala ku waliwo owe Saudi naakwagala ogenda okuba ekinyaayi ekikyala ekiringa ekizungu ogenda kulya ekikyala kyeyankwasaganya nkyo kizungu ddala naye luganda bw'obanga tonnaba kwenyweza bulungi kufulutuka luzungu osooka n'okireka kimwagala nnyo kyagala agende Saudi Arabia akuba ekinyaayi kati mbadde nkyakunyumiza Mbaziira yakola essomero era Mbaziira tukubanja essomero eryo erya Emuton liddewo Kampala ligenda kulikuluutinga abayaaye tukira eri omwana e Masaka bamusibirira ewaabwe okuva e Lwengo ne bamuweereza asome ebyamawulire ku Emuton Media Skills so kakati Mbaziira ali atukolera ekisibo kyaffe mwe tujje ente ennyana kakati ng'ogenda ku Emuton yokangamu ratatata emundu evuge abawala bonna nga bagamba ya ono superstar naye waluka gwoyo kuva dda tapowa era yayitangayo mu Emuton Emuton twajeyagaliramu nnyo nze kansirika omalirize ndakwatamu waliwo birungi namusonjola kansirika omalirize olina magezi n'akamu abakyala boyogerako bali mu maka kati abantu boyogerako bali mu maka g'abantu kati birungi bamutegedde era omusajja amanya yali ku Emuton kati yebintu ne abiti laavu Mbaziira yatendekanga abaana abaloboozi eddoboozi mwalitendekanga mutya ate abaana nga mba wakazindaalo kakati watuulanga we twavanga eno ng'ogende West Kebulani mu loogi kakati ng'abaana abo bakuba amasimu ku leediyo hallo nze gendi okuva wano Katwe badde nsaba akayimba ka Mbaziira Kamasias Walukaga tugubadde Rofizi ng'okubira Mbaziira ng'omuga oyo omwana akubye essimu omumanyi nga waali omwana akolera wano ku Emuton era ng'omwana ajja ate abaana b'e Masaka bamanyi okweteekateeka omwana ajja talina mu kabikko omulalu nga yenna atiribira bw'ati so twayenjoyinga nnyo twanyumirwa nnyo Mbaziira ku myawe essomero siwalira buli lunabe tumisinga tolina magezi essomero limisingako twafunangamu ku essomero lyali lyaffe ng'olunda mu gw'oyagala simanyi obanga nnyiniryo yamanyanga ebikolebwa era tusaba ono nga bw'aba agenda okukuba ebiyumba dayirekita abanga tamanyi dayirekita akuba alina entono era ono twabanga tugenda okukuba ebyuma nga waliwo ttiimu ekubugiikiriza dayirekita teyamanyanga byagendanga byali bwebyo nabyo nedda alina okukimanya alina okukimanya n'okukitegeera naye nga byonna atumisinga obulamu obulamu tubulamu 216 ate obulamu bw'obwavu mwattu bunyuma bwira nabwo engeri gy'obunyuma kati obulamu ono bwe yafuna ssente yafuuka bize naye obwavu bwatukozesanga ebitajja leero nga kati nga tulinnya takisi yaffe kipayopayo nga tuli Masaka nga tutuukayo tukola puroguramu nti leero kuyimba kasensero nga gundi Mugagga promotion nga atuteeka mmotoka nti endongo lya Ntonde naye abantu suuna bakwagadde twagwanga bugwe ekintu nga kijjula saakunyumiza omuwala gwe nayagalira erya Ntonde omuwala gwe nayagalira e Kasensero nekolole nawona sirimu ndifadde Kasensero saalumanya ugenda okuba akatugende tukabala akabimbi kaffe akakayimba kituufu naye lunabe naye banange nabanze nali ekkata kati baba bannonye omanyi basetinga obwana obw'obuwala ku airport awo ng'obwana buwerawerako obugenda okunona abasajja abakulu ab'e Masaka Abaganda omanyi bamanyi nti basajja twagala nnyo ebintu by'okutubugiriza kaakati baba bannonye ku airport ekkata kuliko akaana kawala kalinga kanalonda kasoolo kofu kati
kaba kanyaniriza kampadde haga ngenda okulya kangamba kagamba mbu yasuzazi nabo yasuze mu makuru zolo wasirina bakazi kaba kakalumene kangamba mwana gwe njagala lili puzzle era singo ze naye ninkagamba terera abantu bani buli jonna eyogeza ngamba terera kwateka video ninkakwata nempereza buna mugamba akakana ngabo kalaba n'obuzungu bwako kagambye nti gwe ukasingo ebyensibizi mu mbandi awo nasimu evuga atukira kunze ngamaze kubaye kata bona kubye ndongo naita sirikira bya kubye ndongo nga olimba la follow enkudi nga lwensendi nga nambe tuyogere bya mawanga nga tugatambula bandi awo simu agayitinga nanga nti munabe nga ava kunyonya na abukira nga kati tubandi awo ngesimu evuga baba ngamba nti no owange tuwanyi twagala lili paze kata nengamba mama asa kunyumiza cyali ekata kakati mbandi ku live lunabe yagenze kata ekata ntwali bagenda babiri nebabawe ebyagiramu awo kakati lunabe abali kata ngenda okulengera ku live wetu nga bali mutwala ngakalina nengamba ngakalina kaja kambadde juba bere nga lingaligi bere lina ma sanga zonna nayimbire kata zasigala kiri mu bere naye nawe bangamba buli lwali nyennyonyi bw'otuuka eyo otabuka kati ntono otabuka natabukirawo otabuka bangamba kyewakole ekkata natabukirawo ekkata bakate bakutuume n'oluguuno suuna Beni Road anti bw'otuuka eri oba mulangira emboozi yabadati yekunyumiza era n'emboozi ono buli waakuba ebidongo alekawo obujulizi n'emboozi zaawuka kakati abalala banyumya nti bwe nagenda emawogola nenkola bwe nti ffe tuli mu kunyumya nti nno bwe nali e Dubai bwe nali South Africa Bwenale South Africa bituli mu kunyumya sebo abana gibagambye twakoze kasensero buche twakoze kasensero facility ate kakati njagala okubulira mu ndongo muno mulimu abantu botamanyi abeyagadde ono lwakuba wabyamannyo ono yiyagadde eri naku zino tubalaba mu kubembaga nga muwasane tuga tutte mukazi waffe ogenda kulimisa abatu waliwo wasa mukasuuna Beni embaga yali eyo butambala ningamba suuna Beni tetugeze nengamba no bampadde ne kadi nenga ne bwalamu aterekera wakamanyirako ku Twitter waliwo yampereza budget akwita ku mukano kawagundi yagenda kufumba embaga yengedde kamuyise kampadde kadi buno obujozi nga bwiki yeri embaga gye twaliko noono ku mbaga ng'akawala kali mu kidaali naye ng'eriiso tekalijja mu suuna Beni bwe kakola kati ekimanyi abakazi tebakyawa nebafumbirwa nedda okukyawa bano abakazi naddala abakazi b'e Masaka babeera n'omukwano era takyawa okukyawa kubaawo naye waliwo abasajja abakyayika kati nze onkyawa nkukoze eki nze nsobola okwawukana kati nze oba onkyawa nkukoze eki nedda suuna oyina ebintu byotamumanyiiko mwasinga mumumanyidde kuba bidongo suuna alina omugo gwa Musa n'omuti gwa White Star nedda suuna ekyatwala obunene kyaleeta mugo gwa Musa era abakazi bambu suuna abaalaala gwetewakawulirako suuna okumanya munnaye nedda ffe twagala abakazi naye abakazi tebatuwa birabu suuna waliwo omukazi eyamuleetera obulo kuva mwankole lunawe kumanyoko nabenda ku social media nga bajonkera ate naye oli muntu mulamu nze musirise nnyo obyogerera eyo gyotnenage nebuuza kyama kyekikuli omukanya kwoza omuntu taseetuka siraba bulungi bwo kwe ononyeza obulungi bwa suuna yalungiwa ki muno mwetwegondeza bobe bamanyi ekyama kye bamuzuulamu naye naakafunako benjogera ne babawera naye muganda oyogeza ddembe oli mukaka ate ne bwe mbaawo n'akasente kange ngamba ami nkategesa okukawa omuntu olabya
kaleke suuna ng'abakazi suuna ebirabo kaleke Ssaalongo era suuna toba kwekweka tusiima obuweereza suuna toba kwekweka nabuuza aweereza tusiima obuweereza suuna bamwagala nnyo abakazi baagala suuna bamwagala nnyo tusiima obuweereza nze nali mu lumbe lwa mukyala Kayonda abakazi mu bitooke nga balinga 30 buli omu ng'ayagala kazindaalo era bangi abaawo amabugo amanya ne tugakyusa ne badda baawa amabugo ng'erinnya tulikyusa nga ye Nakitto Margaret ne tumugamba oteekawo kyambadde Franka nga ffe tumanya akavuyo akagenda okuba mu lumbe abalala baali eri gye nanaabiranga beewera leero mmukuba ne bagamba bane balamu bange temulwa nange yali eri emmanga ku sitowa temanyi kye naliko yali akulidde sitowa naye omukiga yali abakubi n'omukiga naye omukazi oyo mukiga bannaye omukazi oyo mukiga takutyawo aye lwakuba alina ssente omu ku bagagga b'Essembabule asinikire muli ebinnyo by'ente sono omulaba kati babawangadde naye sobola okutegeera nosaasira abaana ab'obuwala abantu waliwo ebimu byotunulira n'ogaba wano sijja kwogera kansirike ng'olengera omukazi ajja eri obusungu alutadde ku TikTok agwanda omuliro akasajja katyawe kalabika bubi kalya mbizi kakine ngamba kalera suuna olina engeri gy'osuula abantu mukwano waliwo omuwala omuyaaye wamusuula mukwano pulizeta tuli e Masaka ku Dolisi nengana Suuna lino ddagala guno omuyaayo yagusudde ata mu ddagala sabo nga bamukolako ng'omulangira mugamba oba olina kati muganda wange nerwa tutuwa kati siringira muli ebintu alamba olina akati okakoonako bwotyo mukazi nagoberera yaka kati wali okawuliddeko nakawuliddeko bayita n'obuti obwo twabwogeranko ku ssomero ne mu nnyimbe musobola okubeera mu nnyimbe nga waliwo ekisiru kirimu n'ekikapu kyakyo eringa ku lusalosalo kiyina nga gye kiritundamu Mukama olaba liggwawo temwebuuza bagula ki kigera abavubuka mujye bale bavubuka nina akati kange wano olidda kwebaza mbuuzi tikakola oti aye bakayita akalya bakyala akati akalya bakyala okakonda bukonyi gundi gwokakonyeko ekawungeezi oba olina okulya nakugamba okakasa ogenda okulaba ekideeyo omuyaye ng'atunda kikala bitundira ku nnyimbe batundira ku nnyimbe so Suuna abakazi bamwagala nnyo ate waliwo n'abatunda ery'amaanyi g'ekisajja ne kiryoka kirisudira ne kigira bwe kiti lino lya nsaano kombako oyimirawo ositukirawo naye oyima ate kati naawe engeri gye kikubamu mu bwongo era bw'okombako oyima nga kyekikuli mu bwongo n'osasula ogenda okulya nga sisitimu ekigirawe eddagala ly'omusajja likola bino ebintu ebiseera ebisinga bubeera bwongo bwaffe engeri gye tuba tubuseetinzeemu ojja ekyegendereze bw'onywa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja oba lya haba oli ng'alikuwadde era omwana w'obuwala gw'osisinkanye okimanyi nti noweegalangajja nnyo ku olwetala naye nga jasiti kiri kiseetinga mu bwongo olwaleero mpagadde naye ng'oluusi liba terikola nakola eryo nno lyeddagala ekitegeeza ekisajja bwe kikuwa n'ogombako Mugaga promotion yaŋŋamba mbu ka 10 ke kakola ebituufu naye Mugaga ye yeeyagalako Putulu tamanyi 10 Putulu simumanyi Putulu osigako busizi bwoti osiga ku lunabe lw'ekibuga kikumi bamunyumiza akuba baŋŋamba amba yaŋŋamba amba ye kyamaani waabwo amba anywa ebiragalalagala lumu ajja kutulika akasolo abeera mu mmotoka n'abeeramu ne drink eno abeera ne energy drink ebyokunywa ebyenjawulo lwakuba kalina side effects mbu kati ka 10 bwe bakakolako nga kaleega musuwa kakati tebakawulirawo nti musuwa ki kaleega omusuwa n'emirala mbu kati mbu waliwo omusuwa gwa wano guno gubange gwete abakalamoji mukaguleega ne gutandika n'okukola bwe guti wadde guba gubikola naye nga n'omusuwa gw'obulange n'omusuwa gw'obulange nagwo nga weewaawo
ekitegeeza kacyankalanya buli musuwa ate lwakubanga kati ekiremesa bano abasajja okukuba obulungi ewantu awo kukiteeka mu mindset kati bw'oba onaagenda ku mukazi omunyumirwe tolina kukirowoozaako nnyo na kukyesonga ekituufu otegeera beera ku mukazi bw'oba onaamumatiza kati ono bw'aba anaakuba bulungi omukazi amumatize alina kukomyawo nnaku ya mukyala Kayondo obeereeyo ng'obwongo buli wa mukyala Kayondo oli mu kupafominga awo ogenda kudduka luutu nga 6 naye buli lwogenda nga weesunze bwoti oba wakatuuka ate oyinza okuba omaliriza era n'obaako omukazi gwe weegomba neweegomba talasi bamuyitaani omukazi omuzungu newemalira muli Hana Kim Kardashian munange buli yambibaawo Mawanda yasooka kiŋŋamba nga tukyakola Mawanda yasooka kiŋŋamba nga tukyakola kaliyoki Mawanda n'aŋŋamba mbu osobola okubanga oli ku teopista mbu ate mbu n'otuukira ku akaguwa n'okatuukako ng'olina ennamyalo mbu kati mbu kale bw'osobola okubanga eno siteegi yono gy'oli mu kupafomingirako mbu kale osobola ogimanyiira ennyo n'olaba nga ya bulijjo kakati mu kwagala okukyusaamu ng'ojjukira Nanziri eyataba n'ojjukira Nanziri eyataba nga bidde birowoozo bigende wa Nanziri kati Nanziri eyataba oyolako enkoze Nanziri eyataba bw'oteeka mbu mu bwongo ono alaba performance kukyuka misinde ne gyeyongera kumba oli mukuddukira ku Nanziri afatalami bakyala balabye ate nabo waliwo eyakiŋŋamba nabo bakifuna bakazi mwe temuddamu kuze bakazi bangi bampa ebirabo nagana namalire wabalo wange namalira tulyano mu bidongo byaffe nga abakyala bali mu kutumalira bakazi bangi bakazi bangi nnyo nebakaabagagga naye aze buli lwemba mala nebalo wange nga ntuuka kaguwa malira olina kasongola mu kideeyo okuba ndongo kukumya amaka g'abantu mangi obutasasika emirundi mingi abakazi babano batuweera obujulizi tugasuna nti ali katale kyekyo maama gyebali naye badde amabina nabadde ku gundi eggulo nabadde ku jogiiza eggulo waliyo kiweyita kirina amabina osobola okituma ebintu emirundi 4 kigawuuzo wano wetugenda okubeera ku Easter nabadde ngenza okusasula ekifo ekyana kyazze n'olumbulege lw'olunabe lw'ensasage y'amatako bannange waliwo abaana wayiga okwekkakkanya tewafunye ennamba lwakuba ono obuzibu bw'alina bumu ono bw'omuwatazza kyekizibu kyo era sona kyobola sikyakuwa abakazi bange obeera ne mukazi wo katugeze mu mmotoka n'omugaa kankuweemu leero oliyeemu naye ate bw'omuwaamu agwira ddala mu mukwano ekyobulabe nedda bwe buzibu bwe tukkaanya otegeera nze nga nkuwa buye bwe nakuwa gundi watwalira ddala nze bwe manzikiriza omuntu ne bambi amabina gano togazzaano nga tukola gattutabula amabina gattutabula kati ffe lwaki tetwogerako bakubulire nekigwako kigwa ku buliri ekyo nekigwawo ekyo kikola bukozi bwoti obanga asindika emmotoka kidda
Nero nabologede ku mabina. Banange wakasajja kali kakufana na akayingira. Akayingira mu. Wakulisa. Abula lungabe. Neto wakulisa. Natuka kisera ngajagala obenga yegwe. Omanyo musiru. Tiyakuba sinu. Watifu singa nalinze. Watifu singa bali gwembere wandi jukutoti. Wali tukuwa golden medal. Wali okoze ekintu ekitatera kukoleka. Tekaba kujjayo bwenyi bweka. Okimanyi kwolole nategera nti amaka bangi bakazi bamwe tebamanyi bakuli. Kire kipya. So nga ate bakuli ebaddewo wano. Kati gwe bwe nkubuuza ekika ky'ebbakuli nga bwe wagira yali bakuli ki? Gwe. Banna ekyo bayita okuvuubiika. Utigo omuyaye kugamba omanyi okubanga ayise Mirannamiro. Omuyaye ayita Mirannamiro. Bayita ku lubalama. Nga twegomba okulaba omutwe naye nga gubulidde mu nsasage y'amabiro ng'oli muli ali olinga ali ku mubisi omuganda ajjako obucuru kyokka lwe kaavaayo kanengeranengera embaababanga zaalumage nakasajja kali kakufaana naye temukoma ku kintu ekyo kubanga kakati tugenda kufuna obuzibu era kyovudde olaba nti ennaku zino kati bano fe abawasa kati oyinza okubuuza omukazi ng'oyo nti ebbakuli ogimanyi nga tagimanyi nono kennyini musajja muganda w'e Masaka yalabanga ekipya ate erwaza kansa bameka abaali bafudde ebbakuli wali owuliddeyo nti yafudde ebbakuli bw'otagikuba obeere ebbakuli bw'otagikomba obeere ogikungule tukyabatwalako nnyo abakazi ebbakuli giteekeko ogundi akabisi k'enjoki giwe otegeera so tukyabatwalako nnyo kubanga ebbakuli mwe temugimanyi ate abakazi bagimeesinga nono omwana asaana ne tumulayo university ng'asomesawo pulogulamu ebbakuli oba ku lediyo nga pulogulamu ebbakuli ekutuusibwako lwaki tompaamu akanyomero ku lw'omukaaga obawo lediyo ewa omusajja ono pulogulamu nga tugikola ebityo pulogulamu ebbakuli ekutuusibwako otegeera so ebbakuli temugimanyi era nagenda okukitegeera bangi abasinga mulina butaasa temulina bbakuli era ne Ssuuna Ben ayinza okuba ku bakazi bayagadde takombanga bbakuli ye lwaki tukomba bbakuli badde omusomo ogwo sinagufuna wali owulidde kafa ebbakuli simuwulira muwala wa gundi oba mutabani wa gundi wakuzikibwa wawulira bagamba bwakyankalanya emimiro nedda mukansa w'emimiro waliwo bonna omuntu ogwokola ekikolwa ekyo olina okusooka okumala omwetegereza ennyo kubanga abakazi nakanyanga kubagamba siyenze naye nga bagamba kukyetwalabye oba siyegwe fe kyetwalabye abakazi kati nzaaliko mu bintu by'omukwano gulunedi yabaddeko nekikedi kati buli mukazi yeegomba ayagala mu mukombe ebbakuli nkajja kubagamba siyenze gwe njagala nkubuulire gwe Sebwato mu buli kizibu mugiramu ekirungi ate olaba nze mu mbeera yange gye ndimu ey'okunyolwa nkyali mulekwa ne t-shirt yino mukadde wange mukyala Kayonda ono yali muwala wange Namata abaagala okumbudaabuda mu mbeera eno bayitirivu nnyo bambi kitaata ofiiriddwa kati ddala ebizibu yobibuuliraani koze tewali bambi kati ema njagala okukubugiriza nkola ntya batawaana ku mulundi gwe abaana ab'obuwala bejja buzi tolaba Bruno Betty ebizibu byeyafuna amabegaawo bwe baamala okonfaminga nti ddala kituufu omukyala alabika agenze naye ekyamazima Bruno omanyi lwe yakaseesaawo naye ekyamazima nange kimuka Bruno Betty kyali kinkubi kibeera wa sikiwala kibi tekijja ku mikolo gy'ebinnyanja tekyajjanga tekiyinza kujjayo bulungi bakasitoma Bruno Betty bangi eyo kati tekyetantala nnyo we babeera namulaba ku mikolo gy'ekinyanya abeera musanyufu alina abamugi abeera musanyufu Bruno y'omu ku basajja baffe ab'okulusegere tandikirira mu nsonga zonna tugenda mu Easter Monday abantu wababuulidde Easter Monday tugenda kujoginga omanyi kati kongula okuzza ekyapa kyaffe mu ngalo kongula olugendo lubadde luwanvu lubaddemu okwereega ebikya era ne tutegeeza abantu abanaategeka ebivulo okulira mu Kampala wano bagenda kusiikana obuzibu obw'amaanyi bannange tukibabuulira era nze nsaasira omuntu atuuleyo n'agamba mbutulwanirira kukakanya Ssuuna Ben
banange nze mbagamba bugambi kimu kati waliwo abali bakyogere mabega bagamba nti nno kati mulinde kigenda okubeera ku makutano mwakiraba layini ya Simba okuva eno mpaka eri anti ku makutano ono ankubira essimu aŋŋamba njagala kutandika ssaawa 4 kakati mba ntuukawo ssaawa 4 aziruka nnyimbe ngenda okusanga layini eri ku kkubo kuligenda ehoima ng'ankubira ono essimu nga mugabo olina amagezi abantu baaleese amataaba baabano bajja buzimu layini sooka olindeko okkuba ebiki ebidongono yali agala biyingira ssaawa era tulabulidde wano olunaku bwe lubagendera obubi olwa Easter si musango gwaffe abantu balina puroguramu emu yajogizibwa ebulenga abaana ab'obuwala naddala ab'ebulaya baagala nnyo okujja bintu bya ssuuna kati mu kusooka abawala abo ba Abani baali tebabitegeera naye gye bafunira ku ndongo ey'enjawulo endongo ey'enjawulo kati so kyatuyambye nnyo ebyana ebiwala nabyo bijettanira nze ebinyanya mbifunyemu buli lwezi gyavaayo n'ekyana gwejo nze buli lwezijja ku mukolo gw'ekinyanya wajja oviira yaawo sina wenviira yaawo waliwo gundi waffe yali akola ew'omusajja ono yali akola Tyros Alapex gundi ono ani yampa ekyana nga kito ani omujjukidde omwana yakolanga mwala Safina embazira amumanyi Safina yampa kato kati weyagala naye ngenda okazuulanga nako kayaye kazibu tekafuuye emiti gyanjagawo ekagamba enjaga wagiyigadde gwotomera butomezi siŋŋenda bugenzi ngenda bugenzi nakoma okweronda gwe weerondalonda weeronda olina eyiyo ku mubiri abatulaba mukutu njagala okubategeeza enteekateeka za Easter Monday zawedde dda sounds confirmed JJ events wow yakomye mu stamp eringa lwasamanya tulina ne Caritas wali emabega aleese 2 ffe tukuba kutta muntu wetutatiira tetubeerawo zigenda kuba endongo 2 ate nga waliwo neyabenkwacyo tugiteeka eri mu miti smart sound yabankwacyo ebeerera abaana babeera bati n'obuveera bwabwe abantu bewakisa ku mulundi guno twagala mugambe nti jamu ab'emityana mukere mufulume mangu ekibuga kubanga tugenda kubeera bulenga era nze olunamala okuyimba sho omukolo tumalira wali jogizibwe tuli abasinga bamanyiwa bamanyiwa jogizibwe twasookerawo twakolerawo ebyafaayo okuyingira omukolo nno gukongula ekyapa kyaffe okudda mu mikono gyapa mu ngalo kyapa mu kaliya kyapa ku bbega ate era amataaba tukyagaagala ye lwaki tompa akapokolo wakaamataaba tugendera gakuŋŋanya omanyize nayo ono sunda beni nakeera ku makya nabaga nedda ono abantu abamwagala baagwa eddalu nokeera wali noteekawo akabba nobagaa muleeta amataaba oyinza okuvaawo n'obukadde buta bazireeta naye kati bannange mujje tweyozeeko ennaku abaana ba booda mikwano gyaffe mujje zisimbe layiri wali buli amanyi nti wali mu lutalo luno abaana tulina n'oluyimba oluyimba lwaffe kolulonkinga abakuba emundu kolo bannange lwengendo beebaza mwebale nabalabanga mwenna buli omu era bayizawe tusiime ku bantu abantu mwebale nnyo mwebalire ddala tusaaga nnyo oluusi ne mulaba emboozi ku mitimbagano kuno naye ffe ab'omunda twali tumanyi omwana wattu ono kyakola ki kyayitamu yali amenyese nnyo omutima abantu tebakitegeera naye mu byonna ffe ab'omunda tuba tukola ki tumanyi ebigenda mu maaso wabula ate era twebaze ne ku bantu ab'ebuddu abatubeererawo mu kufiirwa ffe tusiima abantu buli lwe tufuna akaaganya okuva ku lunaku olwasookera ddala mpaka mu kumaliriza abantu baali wamu naffe twaguma abantu beeka beebale nnyo beebalire ddala abatubeererawo abatukubagiza ebitalo byagwa from nowhere naye bambi abantu tubeebaza beebale nnyo beebalire ddala si beebuddu bokka ensonga yakwata ku bantu bangi nnyo 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 waliwo n'amukulu ambasada yankubira oba ambasada waawa nanga bitalo bonna ne batukubagiza bambi mu ngeri enjawulo beebale nnyo beebalire ddala era kati wetuli weewaawo ddala mwebale mikwano gyaffe mwebalire ddala akola omulimu gw'amaanyi mikwano gyange abajja ne munziikirako e Masaka mikwano gyange mwebale abajja ku Makutani Nkeera wangamba tojjayo kivu nenkirekayo tuba twakabivaamu ebyo Mukama ate era n'atuyamba n'ekyapa kyaffe ne tukinunula
sikutudira kukinunula kyava mannyo ga mpisi kyava mannyo ga mpisi tukinunula kyava mannyo ga kukinunula ne munsaba nti nno tutegekeyo akantu ak'okwekulisa ne tugamba nti ku Easter Monday katugende ku jogging era nze sabiseeyo ngenda kuziteekayo nzibambeyo waggulu olwo abategese ebivulu ku Easter Monday temunyiigira jogedde bukyali bagenda ne banyiiga tebagamba tetwabagamba so program tulineemu baana ba mama Easter Monday tugenda kubeera bulenga ku jogging awo twakolerawo ebyafaayo ne biggwayo era kanondooza kasiki kaffe so kujogiza abantu bakole ki babeerewo tusanyukeko bannange buno obuwanguzi bwetwatuukako lunnada si kintu kitono sirika n'okusirika njagala okutegeeza nti abantu abamu buli muntu yayogeraga kyasanze naye kati fe abaali bamanyi ekituufu obulumi abantu abali ku social media waliwo ate abantu bennasekerera era mukama atuyambe kale n'abantu tebamanyi tutukuuma ebintu ebyama by'abantu ukimanyi fe abantu batwandika naye ne tutabaandika waliwo bennalabanga boogera ng'oli gwe nakuwaako sitooli oli gwe baatuliza meeting ewaffe tulina ekyama kyaffe twakikuuma wattu tetumwabya munanga abantu ffe batwogerako naye ebyama tetubyabya tulina ebyama bingi eby'abantu ffe tulina ebyama by'abantu naye ffe tukola ki kuba tuli mwensa ffe tetwagala nnyo bantu kukola ki era omuntu ayogera byayogera n'osharingira suna n'ogakalera boono yanzijokera ne ngamba nga twakedde ku makya kumwabuluza bwetu mmala mwabuluza bwetu ffe ne tugera ku makya ne tukwabuluza bwetu naye ku mulimo gy'okolera weekweka naye ffe tukuuma ebyama kubanga tubadde ne ripooti nnyingi ez'abantu tukola ki tuzireka so oba kati bali kuki tulabye abantu mukadde kanako okusomozebwa nedda baaswala ate abo abagenda ne boogera bali eyo nabo ebintu tebibatambulira bulungi bantu kumala googera simanyi ennyumba ye bagiraba ku mawulire batukera ku gulaawundi balabe basuna mugiraba ku mawulire temugituukangako bayogeranga n'enjala emuluma nga ali ku mboozi ya kalina agiweerako pulaani abeereeyo muyamwamba ebituukikako nga tewafuba bateebereza bangi balowooza nti bituukikako nga tewafuba nedda wakikava mbigambo tubituyanidde ebbanga ddene akyayibwa abaganzi nga bambuuza lwaki ogusuzanga mu masafaali kipande ku kipande nyumba ku nju awawuza suuna beni akuba lusane bwe tuggala tugende bannaye ensasajje eno bayizayo twagala okutegeeza abantu tv yaffe bannamasaka mugisubscribing era twakyusizza namu tujja ndooza kubeera nga wano tuzimbe omukutu gwaffe tujja gendangako ebuddu tunyumyemu ne basajja baffe ab'enkizo badijja esamulaayi batubuulire buddu atambula ati njagala kumanya gaffe ebuddu wano we tuli ye emmotoka yo gye wagula ogivuga ddi otumalamu amaanyi definition ya munnamasaka omutuufu nze naatera okugivaako nyuwasebanyabo sebwato yagula emmotoka amaze naye emyaka 2 akagivugamu emirundi nga yagipaakinga tegende mu ebiyenje nedda vuga emmotoka sebuleka kwekubanja wulu ate ne yateekamu omuziki abeerawo akuba mu bulamu kyoya agijjayo naibana ngijjayoko katono awo nengitambuzatambuzamuko nigiraga oti neddayo nembala ne bagamba mu Joseph isimule ivuga emmotoka leka kwekubanja wulu musiraamu naye obalaki jamu emmotoka yagiyagala jamu akati olaba si buli muntu gosanga ku boda ntayina mmotoka awo okopi wadde akati bulire myaka ebiri emmotoka givugamu emirundi 6 ogula ki wale eri obukopi totumalaamu maanyi tujje emmotoka togyagala tujje nekuccana genda emmotoka ab'emasaka bavuga emmotoka bokanyini gwayiga olimba olwagenda okula emmotoka onyigako mpola oba omiisaako ogenda emasaka kati oba ogenda emasaka ng'evaayo ngetunulayo sika mmotoka nami sika mmotoka mubeere mulungi kwata